Kati ekintu kyekawempe Bannayuganda naddala b'oludda oluvuganya njagala mweyongere okukitegeera kigenda tulaga ebintu bingi nnyo. Ekisookera ddala Ssemujju ye yasobodde okuba enduulu eyo. Ssemujju Nganda mu pulogulaamu ya Nuupu Ssemujju taliimu era etuula obufoofofo okumufulumya. Etuula obufoofofo n'okugattagatta empiki Ssemujju akola ki? Afuluma atya? Ye yakubye enduulu ng'alwanirira wa Nuupu lwaki talayidde nga tolinawo wa Nuupu n'ogu. Era leader opposition yayogedde ku birala ebyali mu kalulu okuba bannamawulire okola ki ekyo teyakyogeddeko. Kati ate nga y'ensonga enkulu eyo biri byaggwa eyo y'ensonga enkulu. Asooka alayire ate oba tolayidde ate oba owangudde bonna ebigambo byabwe byali badde biri awo entale endala n'ozirwana naye ng'ono mubaka. Bamugenze mu kooti oba ki tetuganye ebyo byonna bibeerewo naye nga muki nga mubaka atuulayo. Kakati bo baze mu byamiggo bakyalimu ebyo. Kwegamba olutalo lwonna luliko phases. Phase eno tulwana tutya, phase eddako tulwana tutya. Azibazi n'entale z'omunsiko ez'emmundu ziriko phases. Waliwo phase nga wa AK yakolawo mukono ne wabaawo phase nga abanyozi b'ensingo be bakolawo nga teweetaaga saawundi ya ssasi lyonna nga muli kubira temuvaawo. Ne wabaawo phase nga nnyonyi yeekola ki? Yeekolawo. Ne wabaawo phase nga tanka nga yejja okuwaguzaawo. Tuli mu lutalo phases. Okuva ku Obote 1 ensobi yali byakuleka Milton Obote kuwaguza. Fa ensobi we twagikolera. Obote yali takwalifyinga kubeera president wa Uganda. Yali takwalifying background yavuddewa gwakokolomanyiyo simanyiyo. Gomanyi omuntu avudde akokola jjafuga omusajja abeere Rubaga ebbanga lyonna n'ebijja biri wali asobola kuyiikanya. Obadde oli eri olya bunyonyi osiba butida ne muyiga obunyonyi tosobola ojja ogwe mu national budget tosobola. Gozola lwaki mu America ebyobufuzi bitambulira mubamalayo ne Trump yennyini yajja n'awaguza naye ababutaba mugagga teyali waguza. Trump wadde mugagga ate banna Republican bamusondera ssente z'okunoonya akalulu. Poliisi ya America mu America siga nti yeesimbyewo talina ssente naye baagala abantu ba owninge process gw'oleme kugenda mu office otandike kunoonya magezi gazzaawo ssente zo. Okitegedde kyova olaba ezimu ku policies ezimu ku indicators eziraga nti candidate anaabeera w'amaanyi ze ssente abantu zamukoze eki zibamusondedde ziraga ebinaava mu ki mu box wadde mugagga. Trump mugagga naye ssente yasolooza ssente. Kali akakyala kakamara kasolooza ssente naye nga kabinnyo nkondo. Naye bali babaagala okwempawalinga kuba ensonga z'ogendamu z'abantu. Dr. Besigye eyali ateereddwako focus n'akomaawo. Ekyokubiri ttiimu ya dokita omukulembeze waayo yasarendalinga Oweekitiibwa Lukwago. Dokita gwe yasigira ekintu kyabwe ekya PFF kubanga musigire yamaliriza ng'aliwa Lukwago asobola okuvuga struggle y'abantu ng'oludde Lukwago nabwe nali nyumya naye n'aŋŋamba nti Lukwago yakamuleka mutiyagasi wa mirundi egyo bali mu lukuŋŋaana ne bakwata abaana omala okukwata abaana ne batwala ku poliisi bagenda okugira nga Lukwago yayiseemu dda yakomyewo e Kampala. Lukwago ekisooka mulwanyi mulungi Oweekitiibwa mulwanyi mulungi era is a proven fighter. That's why asobola n'okuwangula entebe y'obwa meeya
nga tali ku kibiina kiriko mu ekyo ekiseera. Kakati obuzibu bubadde bumu nti yagaana okwekiririzaamu kugamba nti kati nze mukulembeze aliwo okulidinga generation. Kyova olaba Space baagireka olutuukira mu 2017 Lukwago yali yakula nga yatuuka dda, Mpuuga nga yatuuka dda, Bwaga Kivumbi nga yatuuka. Bantu ba Katonda mbalamusizaako mwenna amanya n'eddoboozi Ssaalongo Mwonge Lukwata asangibwa e Kyaggwe e Mukono. Kola ku bizibu bino wammanga okutereeza amaka, ensonga z'omukwano, obufumbo buganye, ezadde eriganye, oli mitala w'amayanja, empapula zaabula, okutereeza lubaale wa kika aganye, balongo be bakuluma, oliko eddogo, jangu ewange nkutereeze mu nsonga eyo. Aneetaaze nsangibwa Kyaggwe e Mukono oba yita ku nnamba z'essimu zino wammanga 075000411 oba 078010046 ni ku WhatsApp kweri. Totya lugendo nga tonnalutambula. Okubeera ng'otulaba byonna by'okola nkubuuzaako nti wasiibye otya? Afunye okusomozebwa okw'enjawulo olwaziza, ofiiriddwa n'okusomozebwa okulala nkusaasidde. Asootuka ku buwanguzi kuyozaayoza tuli ku MS Media nze Matiya Ssekanjako nnyina Geno Bijirwa Moses akulembera Eastern Revolutionary Platform ERP ebyobufuzi babikola nga basinzira mu Busoga. Agenda kubuuza tutandika okwogera ebigambo. Geno osiibye otya? Buuza abantu. Abatulaba abalungi mwebala emirimu gye mukola, mwebala bye mutuusaako engalo. Omukama Katonda yeebala okubabeezaayo. Okusingira ddala tulwebaza okulaba omukutu guno. Okukomentinga, okulayikinga n'okuviewinga oba okulaba n'okusharinga oba okugabana n'abalala n'okusalamu bukiripu obw'enjawulo nabwo ne butambula mu ngeri zaabyo. Waliwo omusajja bamuyita James Powers Uganda yabuteeka nnyo ku Facebook, okusalayo eri n'abuteeka ku Facebook. Kati waliwo Liberty asala nnyo bwa TikTok, waliwo King, waliyo Perfect, bangi. Mwebale nnyo, mwebaliriza. Kitegeeza nti message ebanyumira yagamba sitegenda kunyumira nzekka ekanjigabaneko n'omuntu. Ekikulu nnyo era tubeebaza. Nsaasira abalwadde abali mu malwaliro kusingira ddala mukulu wange Mwami Bigirwa Martin. Twamuziza ku Cancer Institute e Mulago naye ennaku gye nasanze wali eyoza lumonde. Era njagala okutegeeza tiwaliwo bantu Katonda bayagala nga ffe abatanaba kulwala. Ennaku eri Mulago wano yoyogera nagendako wano Mulago mu gundi y'amaaso nkulabira. Ebizibu biri mu ggwanga muno, abantu balwadde naye research gwe nakoze ku awo mu kaseera ke n'akamalayo soosi y'obulwadde bwa kansa eva ku mutindo omufu ogw'ebintu bye tukozesa ebya bulijjo. Era ekitongole kya UNBS abakikulira bonna beetaaga mungu abalwazi ekirwadde kye bayita kansa. Ate awo oyogedde bubi. Bakitegeere bulungi nnyo. Wasobola okutegeera embeera. Bakitegeere we banaatuuka wali ku Cancer Institute e Mulago we bajja okutegeera nti ssente ze babbanga ku ba manufacturers, ku ba service providers, ku bana abaleeta eddagala effu mu ggwanga nti tezaalina mugaso nabo bakafiiriddemu. Kubanga ekintu kye bayita kansa bulwadde bubi nnyo. Tubadde nga tutya HIV era HIV okumanya abantu badde bamutya nakati bakyamutya nti omuntu niwaba afudde HIV mu lumbeero tebogera bulwadde bumuse era babubuzaabuza olw'ekitiibwa kyabwo. Naye kansa bamwatula n'obulwadde obulala naye HIV basigala bakyabukweka kati ate ne gasigala nga gemaanyi gaabwo okusigala nga butambula. Kakati nsabira abakungu abali mu kitongole kya UNBS siyinza butabasabira. Omanyi lwaki? Nze abasawo baŋŋambye n'abantu be nayogedde nabo walimu mu Cancer Institute nkugambye
nkugambye era biffe tubeera ku TV bikola kinene nnyo. Ekisookera ddala eddagala litumira ufu mu kujjanjaba obulwadde obulala. Kubanga ogenda mu pharmacy nekugamba tulina India, tulina Germany, tulina England, tulina China. Ogenda okulaba sente z'ogende nazo nga zigula China. Ku bulwadde bwe bumu n'olekayo eddagala erimalayo n'otwala ly'osobola mu nsawo yo. Ekyo kikyamu. Ekyo kisinza okutukwasa kansa. Eddagala litumira fu. Bwe lituuka mu lubuto ne mu mubiri likola butwa. Developinga kansa n'oba nga tugenda kusobola kuwona. Ekyokubiri bye tukozesa mu bulamu bwa bulijjo, bye tulya ne bye tunywa, byonna bifu. Era singa tubadde tusobola, tubadde tuteeka olutalo ku sukaali, tusooka twesonyiwa sukaali kwanza. Anti bizinesi naye abantu bafa baggwawo. Gwomanyi ekiri ku Cancer Institute? Mama. Nze njogera ku baana baddeyo. Nange mbadde simanyi kuba mbadde situukangayo. Nga tewali nsonga lwaki nkola ki? Ngendayo. Bakirandi tebakyasobola bamalawo. Ate jjukira national referral yokka. Ate eddagala toligula munda mu ddwaliro. Bakuwa tebalirina wadde nno. Kyebalina katanda ke bakuteekako awo. Woba okafunye. Kye basobola okukolera ekyamaanyi. Bawandika ka lisiti katono nnyo bwe kati osooka oleeta erisookerwako awo. Ogenda otuuka ku pharmacy nga lya 9,600. 6,200. Okusinziira ku level omulwadde obwakola ki? Bwali. Era nagenza okulaba nga tusaaga mu busaazi. Twetaaga enkyukakyuka mu gavumenti ey'amangu. Ekyo kyokka bw'otuuka eri kikunyiiza ne gavumenti n'ogikyayirawo. Era nakizudde nti nga obuludde oluvuganya tubadde tunazanya byabufuzi bijjako gavumenti. Ensonga ezikwata ku bantu ba wansi tetuzimanyi. Ng'oludde oluvuganya tuli ku Museveni agende. Tetumanyi bwe tuba twogera ku kansa twogera kigambo eki Mulago teri kiyuma kya kansa ne tukomaawo. Details tetuzirina, tetumanyi lwaki kansa ajja waali, tetumanyi Mulago yeetaaga basawo bungi ki, tetulina kye tumanyi ku bintu bya Uganda. So njagala okubategeeza basebo ne bannyabo, nkubiriza abannabyabufuzi bannange mwenna mutandike okukola research ali realistic. Mukyalireko amalwaliro. Nze mukyala wange wali yazaalira mu Kamuli General Hospital n'abakyala abalala. Omwana asembye. Yazaala n'abakyala abalala ba bulijjo. Sigandi nali sina busobozi obwa high level. Naye nali nja nkola research. Abantu bayita mu mbeera ki? Ngenda okiikirira ekitundu kya Kamuli municipality nga mmanyi abantu embeera gye bakola ki? Gye bayitamu. Yesebo. Bannaye, kugambye buli ddwali nze natuka awo kugundi ya maaso awo Mmenga. Nene nkulabira ono ebiso bya ate ono libwezi. Era gwe nane nawe nkubuulire. Neba tolina muwadde ekitundu toddamu kwogera. Tumanyambo siri oli otya siri sina musente. Tokkirizibwa. Kinalabye ku Cancer Institute wali tokkirizibwa kwogera. Kati ate we kiri mu buli department. Ate nga wagenze mu wodi ya HIV ovaayo anti oyagala nakulya mmere. Ate bw'ogenderi wafunye accident era nayo bwe kiri. Okitegedde? Simanyi ono bamulongoosezza wuzi ne zisigalamu kati ate nabo. Mungu atusaasire naye nga tusabire abali mu malwaliro bannaye. Yesebo. Tutandikire ku nduulu ya opposition. Opposition ega musajja tanalayira Nalukola. Kyekidira eyingisiza okulayira kwa Nalukola. Nalukola yagambye nti tebanamuteeka mu gazeeti. Therefore bano abagala omulopa tebasaba muloopa nga tali mu gazeeti. Kitegeeza tebanamu gazeeti nga ng'omubaka wa paalamenti. Enduulu lwaki weeri eno lwaki waliwo ddire ya Nalukola okulayira? Bibadde bwe bityo mu by-election nga ziwedde. Akalulu ke Kawempe nakugamba nti jjajja teyakaliimu. Jjajja yakakayingira buyingizi. Kati ali mu kunyiga amapensa ge.
bali bamubatiza nti bakimala. Kyova olaba enteekateeka yaako, enwana yaako, na buli kintu kyonna ebikola byonna olabira ddala nga jjajja si yali mu control. Akalulu teyakaliimwako. Jjajja tanoonya bw'ati akalulu. Tanoonya bw'ati. Teyakaliimu. Kati mweyo embeera yakakayingira. Naye jjukira government establishment zonna ezisigaddewo yazitwala. Alina obuyinza mu kudireyinga process wadde eri mu mateeka. Okitegedde? Kiringa ennyonyi bw'eneesituka bweti. Luli jjajja nga akyalinya first class nga talina yiye. Nga bagikomyawo seboneka. Ng'emaze osituka? President ayagala kutambula. Nammwe abali mu basolo bajja. Ebutereevu ngeka. Gemaanyi ago ag'omukulembeze gakola ki? Gaba nago. Kakati ekintu ky'ekawempe Bannayuganda naddala b'oludda oluvuganya njagala mweyongere okukitegeera kigenda tulaga ebintu bingi nnyo. Ekisookera ddala Ssemujju ye yasobodde okuba enduulu eyo. Ssemujju Nganda mu puroguramu ya Nuupu Ssemujju taliimu. Era etuula obufoofofo okumufulumya. Etuula obufoofofo n'okugattagatta empiki. Ssemujju akola ki? Afuluma atya? Ye yakubye enduulu ng'alwanirira wa Nuupu lwaki talayidde. Nga tolinawo wa Nuupu n'ogu. Era leader opposition yayogedde ku birala ebyali mu kalulu. Okuba bannamawulire okola ki? Ekyo teyakyogeddeko. Kati ate nga y'ensonga enkulu eyo. Biri byaggwa. Eyo y'ensonga enkulu. Asooka alayire. Ate oba tolayidde ate oba owangudde. Bonna ebigambo byabwe byali badde biri awo. Entale endala n'ozirwana naye ng'ono mubaka. Bamugenze mu kooti oba ki? Tetuganye ebyo byonna bibeerewo naye nga muki? Mubaka. Nga mubaka atuulayo. Kakati bo baze mu byamiggo bakyalimu ebyo. Kwegamba olutalo lwonna luliko phases. Phase eno tulwana tutya? Phase eddako tulwana tutya? Azibazi n'entale ez'omu nsiko ez'emmundu. Ziriko phases. Waliwo phase nga wa AK yakolawo mukono. Ne wabaawo phase nga abanyozi b'ensingo be bakolawo nga teweetaaga saawundi ya ssasi lyonna. Nga muli kubira temuvaawo. Ne wabaawo phase nga nnyonyi yeekola ki? Yeekolawo. Ne wabaawo phase nga tanka nga yejja okuwaguzaawo. Tuli mu lutalo phases. Juba nsonga. Kati gwe Ssemujju ate mulabewo. Omuleetako George Musisi. Oleeta George Musisi, sijui oleeta biki, otegeeza ki okolera ani? Kyekibuuzo kye tubuuza ekyamangu mangu. Kati Ssemujju kyakola kino kumusoomooza kumulaga nti kyalina value mu ki? Ye Ssemujju akulaga nti olutalo alubaddemu ebbanga lyonna. Akimanyi bulungi nnyo, amanyi omulabe yaani. Nuupu si ye mulabe ku Ssemujju. Kati ate ku Nuupu Ssemujju mulabe. Kati kitegeeza ono yatalaba kumanya mulabe. Wanuupu. Kubanga asaatuuka busaatuusi. Bwe tuba tuli mu byakuggyako jjajja ebituufu. Mulimu abasambi oba bali mu ttiimu yaffe oba tebali mu ttiimu yaffe ng'abo bajja kolo. N'okola awalala. Okuggyako ng'oli mu byakuwa abantu bo mirimu. Balyeko. Newe kibanga ddala olutalo tulimu lweru lwakuggyako. Luli olugazi. Ate Ssemujju omutwalo otya mu debate y'omujjawo. Erias Lukwago omutwalo otya mu debate y'omujjawo. Byoliko oba obitegeera. Bigiro Moses omutwalo otya mu debate nti avuganye mu kamyufu. Mvuganye mu kamyufu kuki? Avuganye mu kamyufu lwaki obeera nakyemalira? Si bya bwannakyemalira. Nedda ssebo. Mulimu abantu bootatwala kweyo levo okusinziira omutendera gwe baliko mu lutalo.
nga tugenda mu subjectinga mu ebyo process ebirala byaba junior mu struggle basidinga omanyi okusidinga kitegeeza nti ono w'amaanyi tetumuvuganye olaba yo kaluka Champions League nga bakakwata luli edda waliwo tiimu zibagambanga nti bazisidinze nga basooka ne bazijjamu Madrid, Barcelona, Inter Milan, Juve, Liverpool, Man U. Ne bazisidinga nti bano babinywera. Kakati ne balyoka bagira ki? Ne balyoka bagira buli bwapo coming bonna butimu obutonotono. Ne wera mweyo process yo kwata obululu. Bamala okugira bwe bati bafunira groups bano bagenda nga basuula mu groups ezo. Kubanga bano babinywera. Wobateeka wamu bajja kukoonagana osange nga mu group stage olinamu Madrid olinamu Barcelona mu group egi kiba tekikola ne mu byobufuzi mubaamu abakulembeze ab'ensonga botagenda kuzza mu ezo sitoole kivula bajjajja ayina abakulembeze be batakola ki batakwatako ataganjula walala kadaga tamukwatako mu constituency okitegedde akimanyi nti kikondo era bw'aba amukuba eno waggulu amukuba ate n'amala n'ateekayo ekigere kwanaagwa tatuuka wansi kuba sipiika amutuuzatuuzaako awo kuba second prime minister tamukiriza kugwa wansi ddala okitegedde kyovulaba otafiire yamufunira emiruka ebiri n'agikola mu constituency kubanga amwetaaga musajja we ne mu opposition kyandibaddewo bwe ekyo bwe kitabeerawo olutalo terujja kugguka tebakulimba mulimu abantu b'olina okutuukako n'ogamba ekyamazima oyo tetulina kye tumugamba ye nannyini awo ye nannyini awo byonna abikoze tumugambe eki okitegedde naye obutamanya bwaffe bwe butuleetera omanye ekyasuula FDC si miliyoni zajjajja zino ezo zajjanga kyagwa dda ekyasuula FDC kuyitiriza democracy kuyitiriza tuli mu lutalo sebo kulowooza nti tuli London oba Germany tuli mu lutalo kuyitiriza democracy presidential candidate sijui president general w'ekibiina abamulala ne presidential candidate abamulala naye era tugenda mu kalulu ne tusooka ne bavuganya ne twetoloola eggwanga mugenda okumaliriza okwetoloola eggwanga nga buli kampu efunye feeling nga feeling eyo esukka ekibiina era nga bw'otuwangula tetusobola kuwagira wadde okuna kibiina kibiina kiba kitulemye ekyo FDC kase yagenda mu mbeera ezo neyagala epracticing edemocracy ow'ekimemete nga tulwanyisa nakyemalira awo yakoma ekyavaamu betikamya ne ttiimu ye kubinyiigiramu n'akola Federal Alliance olwesalika ekyaddako Mugisha muntu naye ne bibugaana n'akola ANT olwo kisalika balisalaso bonna baali bikondo bya FDC okitegedde ekyaddako era kuddamu kulema kukaanya ne tufuna PFF olwo kiggwawo tuli mu demokrasiya mwefuula ba demokrasi ow'ekibiina ebirowoozo byetaaya mu kibiina ky'ebyobufuzi gomba muli mu lutalo debate inawo kisinzira lutalo kyenkana ki lutalo kikaaki kisinzira ku mulabe gwe mukubagana naye kivula nakugamba nti debate ya
omulabe yaani nkulu nnyo era ku Mande tugenda giddamu. Omulabe yaani omulabe yakuwa engeri gy'onoozannyamu. Kivula Bakyagulanyi naye takkirizibwa kuvuganyizibwa ku bwa party president. Kati tasobola wadde okulinnyawo wali. Tebamukkiriza wadde okuyingira. Ekyo kisobola otabangula ekibiina ky'ebyobufuzi. Tekisigalawo. Mu nsi ezikyakula. Eno mu nsi ezikyakula tekisigalawo. Kubanga tetunategeera nnyo ebyobufuzi byaffe tebitambulira ku ideology. Kundowooza. Situtuli ku eyo level tetunatuukawo. Tukyatambulira ku strong individuals. Individual capabilities tukyaliko. Ate ziri luddawa. Eyo si idea. Idea yetya. Ekibiina ky'ebyobufuzi. Ideology eva mu kye bayita ideas mu ndowooza. Naye abazungu bakifunza dda ne bakikolamu ebyobufuzi ebiri academic. Bakuba line gye bayita political spectrum line. Okay? Bagikuba bwe bati. Eringa musalaba. Kakati waliwo ba left winger, ba right winger. Leftist, rightist. Kati ebirowoozo ebiri eno bikontana n'ebiri eno. Ekyokugeza abasocialist aba right winger bakugamba nti abantu benkana. All people are equal. Era balowooza nti kyewaliridde nange kinaalikoze eki? Kinaaliridde kuba Katonda yatonda yatya? Y'omu. Ye ndowooza yaabwe. Era bakugamba to providing services nga za buki? Za buli omu. Minisita bamujjanjaba n'omulowoozi wa minisita bakola ki? Bamulina omujjanjaba. Oyo omusocialist. Ye ndowooza. Ku health policy kati ate omuconservative omuleft wing akugamba nti people are not equal. Tekisoboka. Kisoboka kita n'engalo tezenkanankana. N'abagagga tebenkanankana. Yajja kugamba lwaki waliyo abaavu ng'oliyo n'abagagga. Katonda tabalaba bonna. Waliyo asuula emmere ku kasasiro omulala nga teyalidde. Ekyo kya Bwakatonda si kyaffe. Kakati ye n'akugamba nti abalina ssente bakole investment bajje bakozese bano abatayina. Eyo ye ndowooza yaabwe. Era n'akugamba nti abalina ssente bazimbe amalwaliro agali private. Bano be bakozesa mu mafactory gaabwe na biki byonna bagende basasule ssente z'okubajjanjaba kuba tubakozesa bafuna. Endowooza yaabwe ku approach ya health. Ku buli kimu baba n'endowooza. Education. Kyekyo kye bayita ideology. So si bino mbu social political transformation. Ebya ideologies eza Labour Party, Conservative Party, National Party, webale nnyo Green Partisan Party, ezo Green Party. Nga bakugamba nti ffe tukkiriza mu butonde bwansi buli kintu tusimba emiti ebyo ze ndowooza ssebo. Ezo zindowooza. Wali owuliddeko debate wano eri mu line eyo? Byobufuzi bya wano. Kati ne waliwo be bayita ba center right, center left. Bali awo. Kati center right ku line kweri line ya political spectrum line wabaawo ng'alinga ali mu center naye nga mu socialist naye nga ayina bwajjayoko mu ba capitalist n'abireeta wano naye nga enzikiriza ye yonna n'ebiki branding biki byonna mu socialist naye ayina biyeewolawa eri ne ba center left nabo weebali kati ne babeerawo ababeera mu center be ba liberal. Ekibiina kiri Bungereza Liberal Democratic Party nga kiri wakati awo. Kiri wakati. Kijja ebirungi by'aba socialist ne kibireeta n'ebirungi bya capitalist ne kibireeta. Kati abo wano mu Uganda kyo kiyinza okuyita
NRM eyefuula multi ideological ine ebirozo bingi multi ideological nti esolooza byonna byonna byo n'ebitambuliramu mweyo embeera kakati politics waffe wali omulabye kyembadde manyi nti nze ne General Bijirwa Moses kibiina B twawukana mu ndowooza endowooza yange eremereddwa okukwatagana neyo berafunze ka moving ngende wali endowooza yange anti endowooza yo yeriwo eyo kyembadde manyi nti tuli mu ndowooza ebibiina by'obufuzi bisomesa ki ebibiina by'obufuzi bigenda mu details z'ebyo because ekibiina ky'ebyobufuzi tize a training ground for leaders ebibiina by'obufuzi ekisooka bikushapinga n'ofuuka omukulembeze mukulembeze yeeyisa atya mugaso gwa kibiina kya byobufuzi okuteekateeka bitesitesi by'abakulembeze ekibiina ky'ebyobufuzi kisomesa endowooza si idea ideology eyakyo naye kati bw'omala okumanya endowooza yaffe kati ate olina n'okumanya ne bannaffe bandowooza ki eba ogenda ovuganya nabo bandowooza ki okiwulidde kakati bw'omala okumanya balidde nno ne mwawukana nti bano bwe batye balowooza endowooza yaabwe egamba kati nga mu America abanankanyi aba Republican bo bagamba okujjamu olubuto tekikkirizibwa tetukkaanya nakyo bali aba Democrats bo bagamba it's a right mukyala waba tali ready ku deliveryinga alujemu yes it's a right kati ate bali bakugamba bomaze okutonda omuntu you are killing someone wadde nga lyani born kati ku police yemu ku nsonga yemu buli muntu aginako approach yaki yanjawulo era Republican egamba omusajja alina bba musajja n'omukazi alina bba mukazi kati abasocialist be batambuliramu ebisiyaga ebyo abefuula ba liberal buli muntu alina eddembe lye universal human rights biki kasi osanga nga ebigambo universal human rights ngoma ekisiyaga kitambulira omwo kati ate aba Republican bo bali open ku ekyo a man is a man and a woman is a woman okay family it is a combination of a man and a woman not the same same takola mu Republican takola kakati ebyo bebayita ideology same olina okubeera na ideology eriki ku economy abakapitalist bakugamba nti abagaga kaba investing government yesolooza abo government efuna omusolo ogusobola okukola ebirala nga infrastructures amalwaliro agali public amatonotono naye namwe private sector babakiriza okubuminga economy yo government nekola gwa kuregulatinga na kusolooza musolo oba ofunye amagoba kyenkana ki government ebigikwatako oba otukamyo tyaffe bakasitoma abo government ebigikwatako yekola gwa kusolooza musolo kati naare mukyekola wano tefaayo be MTN ekubye etya oba Airtel ekubye etya yo kasite kuba MTN ticket yo MTN ne dealinga n'abataka yes that is capitalism kati jajja wa confusingira abantu agatagata policies ezenjawulo naleta biprogramu nga biri universal nga yagala abantu bonna babeere bali ku mutendera gwe gumu ekitasoboka okitegeera kakati twetaaga okunyola ebintu bino abantu babikole ki babitegeere so ebibiina mu Uganda tebiri ku ideas tetuli ku ideas tuli ku strong individual manyi gamu era ebibiina ebibaddewo nga biyimiridde bitestinze test of time ye DP ne UPC era byagwa kati ebibiina byonna tubizimbira ku maanyi go gwatandise NRM without General Museveni it's a disaster tesobola kuyimirira NUP without Kyagulanyi tesobola kuyimirira
FDC without Dr. Besigye yagwa. That is it. Olugendo ate nga lukyali lunene kati. Olw'ebibiina by'obufuzi okusomesa abantu okutegeera ekibiina ky'ebyobufuzi kyeki. Lwaki olina okukiyingira? Kubanga olina n'okupaswedinga bali okuyingira ewongo maze basomesa ne bakakasa nti gwe yawukana ne bali ebirowoozo byo bino ku byabali. Police zaffe ze zino abantu genda bakolera kino ne kino ne kino ne kino eggwanga lifunamu bweriti. Agende siti bannaffe aboogera biri. Ffe tulowooza nti si batuufu. Yo politics owa ideas. Kati batutuka ku membership. Politics wa ideas ne politics katugambye ngo we Uganda. Bana we nali netegereza nga ndaba enamba NRM gye yayogera okubanga ne bammemba baayo asatu nentunulira ne Labour Party natunulira membership ya milioni 18 kusembayo ku NRM kuno kubakatuwa nentunulira Labour Party ne bado emyaka 10 n'okusula mu Bungereza nenga ku population yayo teyina ko wadda akota nentunulira ekibiina kiri China bakiyita Communist Party of China okimanyi bulungi kyakamala emyaka 10 n'okusula naye ku bantu bilioni emu ne milioni doza kati nga bina oba bitaano ez'abantu abali China kiinako milioni ntini nnyo ez'abamemba nengamba n'ebintu nga tebigaya wano kumbi tuli half of the population. Democrats y'omu America erina bamemba 10,000 bamemba 10,000 ku bantu milioni 3 n'okusobezebera mu America ku population ya America nga bw'ogimanyi ne ku bululu bw'enfuna obuyitirivu ennyo bamemba bali 10,000 kati memba w'ekibiina aba wanjawulo ku muwagizi anjalo twawulira bino memba fani wero wisha tutandike ne memba kati memba aba ku level evaamu omukulembeze memba w'ekibiina nti nze ndi wa ERP ndi memba wa ERP mba nvudde ku level y'obuwagizi nga nsukulumyemuko ng'ensonga nzaawula era nga nsobola ozitaputa n'eziri mu kampu y'abalala nga nzimanyi kati bwe mala okumanya ensonga eziri mu kampu y'abalala n'enzigeragera n'eziri mu kampu eno nsalawo n'embeera mweno kampu olumemba okiwulidde kati kiba kitegeeza nti mba ngoberera ebigenda mu maaso mba nsasula subscription nfaayo ku nsonga z'ekibiina era ndi owayoko n'akantu eri ekibiina era tiyo subscription okiwulidde era nsobola n'okusaba obukulembeze mu kibiina ekyo kuba ndi memba oye memba kakati omuwagizi yalinda kibiina kirese programu ki kibiina kye kirina programu entuufu okusinziira ku bizibu ebimwetoolodde n'asalawo nti ku luno tuwa Republican okusinziira ku programu ya Republican gyerese egenda tukolera okiwulidde therefore gye tuwagidde naye nga si bamemba ba kibiina ekyo then wero wisha yenza abeerero nga njagala Labour Party oba Conservative Bungereza wero wisha ye muntu akwagaliza ebirungi mwe mwagizi wa Arsenal nagamba naye goli wa Newcastle noga naye timu yaffe yali tute ku kikopo ku luno omusajja huyo ye wa Arsenal nange ndi wa Arsenal nawe oli wa Arsenal kakati nze ngata bibiri ndi muwagizi ate ndi wero wisha kubanga lwaki ndi muwagizi nti ngenda nentula mu bbaala nendaba omupiira ku TV wenyweredde akasoda ne bakansasuza 3,000 oba 4 naye nga kuno mu price ka 10,000 ziri 3,000 ziketalinga cost eya services ezintuusizaako omupiira ku TV kusasula DSTV bakozi biki era zituuka mu kirabu zituuka kakati nze ndi eno naye kati waliwo bamemba ba Arsenal abamanyiddwa bamemba baayo nga bamanyiddwa basasula subscription bagula emijoozi bagula tiketi ekitegedde
kati ate bo kategori yaabwe yanjawulo kunze yanjawulo nze ndi wero wisha ndi wala oli wala ojagaliza birungi njagaliza birungi naye n'okumanya tebamanyi kakati ne mu byobufuzi bwe kiri kati fe ensobi gye tukola wano kwe kuddira omuwagizi supporter oba fani oba wero wisha ate n'afuuka omukulembeze kyabulabe kyabula omanyi lwaki kyabulabe kyova olaba Nuupu yakigwamu wano bwe yaddira bawero wisha n'abawagizi ne bafuula abakulembeze mu kulonda sipiika w'erubaga wano balondawo NRM ab'ekibi ekyo tekisoboka mu nsi ndala nga memba ye yafuna tikiti najja nga memba ye ali ku kanso katugambe sipiika w'NRM tayinza kuwangula kalulu mu bakulembeze abasinga obungi tekisoboka awo nkugambidde nti ebyobufuzi byaffe tebiri based on ideology bakansala ba NUP bonna bawagira sipiika kansala munnaabwe owe-NRM ekyo Republican tesobola ne Democrats tesobola olaba wano babeera mu parliament ene yawaggulu ey'America eramu ababaka 10 eya Senate nga katugambe Republican beeyina ne Democratic Party naye eyina beeyina naye batuuka nga balina bwe baagala kulonda sipiika naye nga bali mu kibalo bakaddamu emirundi 3 nga kaganye kizibu sensetula wa Republican n'omugamba ogenda kuwagira ono omuwansonga kiye ideologically era abantu batono nnyo babanga 3-4 abalimu akatagalaawo era kakalu kasalwawo bantu 3-4 era batagala okusinzira gye bava nti newe n'abasijjidde mu Republican nsobola okuddamu n'empangula akalu kakati no kitegedde nti bitulum byabufuzi bya kijega ebyaffe bikyali nnyo wano kansala wa Nuupu yalonda sipiika w'NRM era n'ayitamu we Mukono nk'oyo yagenda mu lusirika lw'ekyankwanzi olw'NRM mbuloko government biki n'awuliriza ebigenda mu maaso n'ekiri ki uniform ekya green n'akyambala n'amutwala ne mu biringisa n'akubamu amasasi because position gyalimu ku lwa Nuupu tagirimu based on ideology agirimu based on the circumstances ali zisoma ki because he's a DP originally ne circumstances ali tezisoma DP nga zisoma Nuupu n'ayingira bakansala be Wakiso district aba Nuupu bonna nga tebeesazeemu bagenda ewa Jerusalem ne bakola bye nti ne babawa ne boogera ebigambo ne boogera oluzungu olutatuuse biki byonna ne babikola ne bakomawo because they are not oriented ideologically. Problem eri luddawa byabufuzi wano biteekamu ssente nnyingi olina luuza nti wanagenda mu byabufuzi mwagenda wano tewalina ssente mu byabufuzi ate ssente kiwano mu East Africa tugeraageranye ku misaala gy'abakozi gavumenti ku misaala gy'abannabyabufuzi mu East Africa ziri ensi 3 ezisooka jako Rwanda ne Burundi ne bano betwakayingiza ne bali bakamenya abasatu Kenya Rwanda Kenya Tanzania Uganda yoka yesinga okuzanya ebyobufuzi ebyekyavu naye wano ojja n'obijirwa wayawukanamuko abaano bajja baavu naye bali ate bo bajja bagagga omuzanyo gw'ebyobufuzi gwa kigagga because oli mu kujja ku providing services eri society oteekwa okubanga gwe tokyetaaga service wamalayo kyova olaba e Kenya MP ajjira mu helicopter bamuli awo nerandinga wali Lukulale nerandinga wali ng'oluki presidential campaign ye Kenya helicopter zibeera wali 15 ku 2 kwega tuli Kulale tugikubye
tugikubyewo wakololo helicopter nga weziri 10 15 nga regional mobilizer wa mu east ajirina principal number 1 ajirina principal number 2 ajirina ngate emididi ejiri wansi wano Land Cruiser ezo ezita tyangende ezo nga zoto malawo naye wano president yabeera ne Land Cruiser yeka wekibina ky'ebyobufuzi ffe tuli mu bintu by'ekijega ffe kati bakulimba ebyobufuzi kazanyo ka kigagga era ffe tugende Kenya tetulina tusobola tuula tosobola kuliisa abantu 50 kiro kimu oga oyagala bukulembeze tetusobola olina okujjanga nawe onywedde ababaka b'e Kenya basisinkana ab'e Uganda ne baseka ne batunula muzino tournament ezibagatta eziza sijui East African Sports biki anti owe Kenya aba n'emitwalo 2 egya dola jazze najjo omwezi otuwa mwagenda okujoogerako okulaba ku byana ebivudde Uganda Rwanda biki okukwata mu kusanyuka ebyo owe Uganda nga kapadie muke bamuwadde akawa nakakwata nga kalira bwe kiri era nga n'okugenda ina amapesa ge yanyize okugenda kati ebyaffe bya kijega naawo ekyo nkubuulidde tokyasobola kubanga Kenya okugamba nti ogenda kwesimbawo osooka okuwa kaadi y'omukago ne gugwesololezaako n'ogukola kwanza oteekwa okuba nga olinawo miliyoni aga 5 eza dola then abantu ne balyoka bakwesololezaako nti ogenda kusobola capital waali naye ffe wano mukuba olukiiko lw'opposition ng'abantu bakyasiba n'esumbuusa gamba nga ziweddewo tezimala sumbuusa abantu ne bamusiba ne bamutwala ewaka olaba sumbuusa baziyombera ku parliament n'obukokokoko obusigaddewo oli n'abutwala mbw atwalirako baana b'ewaka mbu naye mukulembeze kakati gw'oli muyala ate kati oyagala kukulembera abantu kyabulabe omuyala okulembera abantu kyabulabe nnyo era okuva edda nedda obukulembeze bwalinga bw'abasajjo balonda ow'omuluka bubawa ng'ayimiridde kubanga birimu okukontrolinga resources oteeka okuba nga omutima gwakola ki gwakuta dda naye General Museveni kasa yayingira mu kisa ffe kasa twaleka abantu abatabadde mu sisitimu ya kifunyi okuva ku Obote 1 ensobi yali byakuleka Milton Obote kuwaguza fa ensobi we twagikolera Obote yali takwalifyinga kubeera president wa Uganda yali takwalifying background yavuddewa gwakokolomanyiyo simanyiyo gomanyi omuntu avudde akokola jafuga omusajja abeere Rubaga ebbanga lyonna n'ebijja biri wali asobola kuyiikanya obadde oli eri olya bunyonyi osiba butida ne muyiiga obunyonyi tosobola ojja ogwe mu national budget tosobola gozolwa lwaki mu America ebyobufuzi bitambulira mubamalayo ne Trump yennyini yajja n'awaguza naye ababutaba mugagga teyali waguza polisi ya America mu America siga nti yesimbyewo talina sente naye baagala abantu ba owninge process gwoleme kugenda mu office otandike kunoonya magezi gazzaawo sente zo okitegedde kyova olaba ezimu ku policies ezimu ku indicators eziraga nti candidate anaabeera w'amaanyi ze sente abantu zamukoze eki zibamusondedde ziraga ebinaava mu box wadde mugagga Trump mugagga naye sente yasolooza sente kali akakyala kakamara kasolooza sente naye nga kabinnyo nkondo naye bali babaagala okwempawalinga kuba ensonga z'ogendamu z'abantu
zaba sizizo ng'omuntu sizizo kyo bagamba nti waliyogera ku nsonga ya bana ababeera ku mikolo gy'okuziika mutuuka bana bimse bagamba guno mukolo sigwa byabufuzi naye ate ng'avudde waka atusereeti oluguudo lufu buli kimu kibi kitegeeza ebyobufuzi birina okuweebwa birina okubeera ku mwanju ku buli kimu ebyobufuzi era oli takulimbanga waliyo omuntu owakabi okusinga ebyobufuzi tebakulimba kababe basambi ba mupiira kababe basita biki bano gituzanya firimu ezakabi si bakabi kusinga munabyabufuzi kakati kankubuuze Ronaldo siwe Portugal bwajja mu Uganda gavumenti yeteekateeka kyekimu ne president we Portugal ngaze mu Uganda eneteekateeka yemu buli buyinza bwebuzze eri talent just one component small component okitegedde kati munabyabufuzi omuvangako w'amaanyi wanjawulo so ne bano ba MC ku mikolo balina okimanya nti munabyabufuzi alina obuweebu tebamanyi bumanya oyinza osaagira ku munabyabufuzi oba otegeera kyaguno omukolo sigwa banabyabufuzi temugenda kwogerera wano nze nkugambye nasanga banaddiini ne bakayanira omuzindaalo naye guno omukolo sigwa banabyabufuzi twakowaaba ebyobufuzi baba tebamanyi bumanya ebyobufuzi biggalawo kyaki ate kyaki teggalawo byabufuzi ate mu covid ayagiggalawo yali munabyabufuzi nakati mudde mukusawa era wadde okutambula mu magandula gamwe temujja tambula era basabiranga waka enjala ne balumira eyo ate nga bakabirira ono yabagga mfakati bagamba gavumenti kubanga mulimba nabyabufuzi tuzenyanga n'ebyobufuzi naawe oba otegeera byogerako oba tobitegeera muganda wange so kati tuddayo wali ku way forward ya munamateeka Nalukoola Luyimbazi ku nsonga yene ey'okulayira wemma tetugitambuludde bulungi tubadde tukyali mu kukola analysis wa idea ensonga ne zijja ate endala kakati Nalukoola ekisooka ajja kulayira jjajja agenza okuyingira mu nsonga y'ekawempe ng'eri reeti nga process zitambudde Electoral Commission kasi temala okulangirira bweppa obateekayo application eya recount nebeera successful eya recount nebeera successful awo osobola obutalayira kubanga kooti bwegamba tuddemu tukabale okiwulidde bayinza okabala nga mulala yakoze eki yasinze gwe n'okomaawo gwe baali balangiridde luli kyesiraba mu keesi eno kubanga recount bagisabirawo immediately nga bakakamala mu nnaku ezi oda ng'ogiyina okusinziira ku mivuyo egyakoze eki kati abasambi ate abamalayo ku eyo level buli lw'omu teekayo application ya recount influencinga eri sitowa y'obubokisi ne babumenyaamenya omulamuzi agenda okujja okebera obubokisi nga buli tempered with musango gukomaawo musango gukomaawo the box is tempered with ate mwe muli evidence kooti gyeyagala okukola ki okuliraayingako musango gukomaawo kakati waliwo president ya Kasivante Moses yagenda n'awaaba n'asaba kooti emusindikeyo mu parliament direct nti yawangula oli babubbi n'akyusa ebiki ebyava mu kulonda kooti nemusindikayo direct kooti bwe musindikayo direct president yeyo weeri kati abenaari balinga abaagala okugyesiga okusinziira ku results nga bwe zaakoze eki bwe zaabadde oli alina obululu 17,700 olina obululu 8 akusinga obululu okumpi 9 plus bwakusinga kizibu kooti okukasukayo mu parliament direct kakati the best they can do now
kwe kuteekayo substantive application eya multi-practice nga bwe bagamba nti waliwo boxes zakola ki ne bagamba omulamuzi guwulire expeditiously mu bwangu gudduke mangu weeks 2 nga gukoze ki nga guwedde bagusale nti ono yakola ki nti ono yabba akalulu ate alina right ekola apiiru ku ekyo biwanvu ebyo bagenzemu byakumalira jjajja budde omululu nga mungi ekitulaga mululu myezi 6 butamanya yalikoze eki nga bamaze ogiwambeka wempe siri muwabuzi waayo naye ekiyalikoze yalibadde ekonsinga defeat neyozayoza abantu b'ekawempe okulonda omubaka gwe baali baagala yes nega akaluteeketeeke tuddemu tubalumbe kubanga NRM teyali mu kalulu ako nze nga bwe ndaba NRM teyali muki mu kalulu ako NUP yali mu kalulu ako ne security forces zezaali mu kalulu ako ne NUP ne security forces nga baagira kandeeta ogu wa NUP era yayitamu tebamalira bantu biseera ku ekyo simanyi jjajja analysis gye bamuwa okumutwala mu layini eyogenda mu kooti n'okukaayana naye olw'ekitiibwa kye kyazimbye ebbanga eddene yalibadde anywawo akaseera awo eyo activity n'agireka neeyitawo takyasobola girivaasinga yes takyasobola girivaasinga tekinyiza abantu b'ekawempe okola ki bonga abagaa nti twalonda Nalukoola ntumuwa kalulu abantu b'ekawempe balonda Nalukoola era kituufu naye gwe bw'otandika okukuba amakoona tebagenda kusakisidinga mu ekyo tebasobola sakisidinga kati jana tudde wano otubadde tutandika era oyogedde ku kigambo buyinza n'ogamba nti Mbappe oba Ronaldo bw'aba anajja wano si neeteekateeka kati ekyo nekizaayo oba Sembabule ewali Muganda President Museveni esodo Sembabule nga nagenda bakatambi nga agamba nti nze twamaliriza president yangamba asobola okujja n'enkola kino nesimbawo ninsooka ntunula ngamba omusajja omugabi ayina ssente kiki kyayagala mu byobufuzi ebyaleebuleebu okubeera mu bannabyabufuzi okuwereega nabo mu paalamenti ani sodo ani yagugamba abantu ngaabo ye yakoze akatambiku yabadde alina abalonzi baali ngaabagamba bamaliriza president Museveni mutaata wange nga ye bw'agamba era apapula ne mu byobufuzi luli yaŋŋamba ndekera ono n'enkola ki ng'agamba abalonzi naye kati ku luno era yaŋŋamba biri abimuka nga tajja kubyeteekamu ngenda kujja ndayidde enzija kati netuna neŋŋamba omusajja kyekineta mu byobufuzi sente azirina buli kimu akirina kati ate nga si yeyekera n'abalaba olaba n'ogamba ono ku sente zalina neki teyalize mu byaki mu byabufuzi ebyobufuzi anti kakati gwe ekikubuzaabuza kiri kimu tobimanyi ekyo ekikubuzaabuza kakati okimanyi bulungi nnyo nti tuli mu transition eno time gye tulimu ya transition se obuyinza bugenda bukyuka mu lukujjukujju nga tulaba naye nga tetumanyi nti bukyuka kati sodo bw'ayingira mu parliament okitegedde ekisooka aba ayingidde mu byobufuzi by'eggwanga ebiri official okitegedde kitegeeza nti asobola okulaiminga ministerial position kakati bw'ayingira mu parliament omanyi ababaka basobola okukwata nga yabategeerera okuba bamumanyi nti amalayo ewajjajja oba amalayo batamalayo abakwatirawo ab'oludda oluvuganya n'ab'NRM n'abatambulizaawo ebbanga kuba bakimanyi amalayo ewa muganda we ewa mutabanyi we newani newa muganda we kati kuba kati ali mu informal sector tali formal era omulaba ng'akola ki
omayize Sodo yo gwe nasooka okulaba ng'avuga Muzeeyi Kaguta omugenzi. Namulabako mu kibuga omwo. Mu 25-26 nga Muzeeyi Kaguta tanafa namulabako ng'amuvuga mu kamotoka ne bangamba oyo mutabanyi wa oyo muganda wani wa president oli ye taata waabwe Kamuzeeyi. Oyo Sodo era yabeeranga naye okusinga. Kakati ekiseera kye tuliko Uganda edda ku level ndala. Abaakuba emundu bafuluma. Wajjawo tiimu endala. Kati Sodo naye alina tiimu ye yavuga naye mu lukaze empaka. Abo bonna baagala kuliira ku ye. Jjukira diru eziddako zonna zirina kubanga ezimu ziyita mu national budget. Woba tolina access ku national budget ojja kuba tolina sente. Ate kakati oyinza obimanya bino. Wabadde mmanyi nti ono alina sente ze mugabe. Kiki kiyitazo abakawo? Esente zaalina za mpaayo. Jjajja n'abatemera wali ku classified ye. Ne batambuliza okwo. Naye balina okufuna eziri official. Nga naye mubaka. Kati bwafuuka omubaka bwepa emirimu giba gigaziye. Kuba kati ababbi abali ku level ya waggulu bazikima mu national budget. Bazitole mu mateeka. Mu mateeka mu batwalira. Level ya Sudiru yatwala bilioni 8 kuzimba Munyonyo. Kubine bya Namu. Tewaziwulira? Yazitwala. Waliwo opposition ya Kayana. Yazitwala. Abantu kati bakima mu national budget abamalayo. Kati ekyo kye balwanira. Kubanga budget eziddako zigenda kunyuma zirimu amafuta. Kivula buli muntu alwana kuyingira parliament. Zebade manya sosala oba naberanga bana bagagga baguputa be South Africa. Kuba bafuka South Africa outside the government. Bonga bakola businesses zawe. Tali ku eyo level. Tali ku era bagagga ku eyo level webali. Basudiri. Webali bakairi muiriji manga bamalayo. Babasajja balaba. Ba influencing ebigenda mu maaso. Nga bali wabweru. Naye awo eyo level ate nene nnyo. So ayinosoka najja mu parliament. Eyo level nene nnyo baganda ba Museveni tebanagituuka okujjako Sale. Wanga so nuita sa minister nagende ggu. Sale nga yakubye olukiiko nga yayagadde olukiiko lw'abagagga bokka. Asindika busindisi message n'agamba ku Lwokusatu na meeting mbeetaaga wano. Nasindikira Sudiru, nasindikira Kalimwirigi, nasindikira bano bakwagala n'abagale bayinza ozivuga. Nibagenda. Bajjayo ziri ezamalayo. Nagamba Musebo omuganda w'omugagga atukoze eki? Kiki kyagaza abantu obukulembeze. Ng'ogyeko kuba ziri levu z'abasale endala. Ezo zo ndala. Wasa n'ogamba ti cabinet yo nanje etaaga eggulu olwaleero. Ebyasale byo birala. Nabadde ndaba akatambike kakadde nnyo ka 99. Sale? Yali ayogera ku mukolo gwa Muhoozi ng'awasa. Naye yayogera bingi nnyo. Bamuwa minisita bwa defense naye n'akayita akalimo. Muzeeyi akampereza kalimo minisita wa defense. Muzeeyi yakanjizawo. Lujanko lwadde luwanvu nnyo. Naye ng'opiikingamu. Naye ng'abantu bafenseko. Obwa minisita wa defense? Akayita kalimo. Babuwa omuntu n'akola omukolo ku kyalo kye. Kumuwa bwa minisita. Kati atoli yakayita kalimo. Era n'agamba nti ffe twabonaabona naye abaana baffe tetwagala baddemu kubonaabona. Abyogera 9 9. Tuli mu 2. Muhoozi temugenda kubonaabona. Tuli mu 2 myaka 26 emabega. Ng'akyali muvubuka ng'olabira ddala akyanyumirwa akasente. Omukolo ne Kagame yaguliko. Paulo. Akafuka president weerwa. Okiwulidde. Jjajja ng'ali wali aseka busisi bwati. N'omugulu gwe ng'agusimbi.
Olunyankole ne lukwacha. Olunyankole ne lukwacha. Nolabira ddala nga balina pulaani nnene nnyo ey'okulemera ekintu kino. Kati okubenganga tuteekwa okubeera abasajja abakujjukujju ennyo. N'okubayingiramu obuyingizi mu sisitimu yaabwe. Kyova olaba kati okubayingiramu mu sisitimu yaabwe bannabyabufuzi b'ennaku zino babeera ku basawo baganda, babeera mu kyaki kusaba bamuwe obwa minisita, kuba oli yazimba sisitimu ey'amaanyi. Buli wojja ogyekoonako bwekonyi n'ogweri tosobola gimenya. Kale tetunafuna ba political analyst balungi bagitukolereko analysis. Ffe tugimanyi kati ate abantu bakyatuyisaamu amaaso. Abantu balowooza nti bibaliko bye biki kubanga ate nga bifu. Basi kyenda mu mwenda Besigye yali akyalina General Museveni. Yali avaayo buvi. Omusajja wayogera nti twabona twagala abaana babone. Bino bikiba jatumalize ne Dr. Besigye. Kyali omu. Bwe tutunuulira amawulire agaliwo, debate eziriwo ziraga nti Dr. Besigye yeerabirwa kati. No, Dr. Besigye yali yatiisa oludda oluvuganya. Naddala ekibiina ekirukulembera owulire ku international level. Mu debate yalemeddemu. Ng'alinga yalina ekiddako. Kati amagezi gonna ne gasalibwa ag'okusuppressinga amawulire ga dokita. Ave ku maapu. Kyova olaba zi parade zaakubwa. Nga bakimanyi parade egenda kuvaamu ebirala ebikola amawulire. Debate ne zibeerawo. Era bakibala bwe kyali. Ekyaddamu kukwata chairman Nyanzi amawulire ne gaba diverted. Dr. Besigye yali atereddwako focus n'akomaawo. Ekyokubiri tiimu ya dokita omukulembeze waayo yasarendalinga Oweekitiibwa Lukwago. Dokita gwe yasigira ekintu kyabwe ekya PFF kubanga musigire yamaliriza ng'aliwa Lukwago asobola okuvuga struggle y'abantu ng'oludde ne Lukwago. Nabwe nalinyumya naye n'aŋŋamba nti Lukwago yakamuleka mutiyagasi wa mirundi egyo. Bali mu lukuŋŋaana ne bakwata abaana, omala okukwata abaana ne batwala ku poliisi bagenda okugira nga Lukwago yayiseemu dda yakobyewo e Kampala. Lukwago ekisooka mulwanyi mulungi Oweekitiibwa. Mulwanyi mulungi era is a proven fighter. That's why asobola n'okuwangula entebe y'obwa meeya nga tali ku kibiina kiriko mu ekyo ekiseera. Kakati obuzibu obubadde bumu nti yagaana okwekiririzaamu okugamba nti kati nze mukulembeze aliwo okulidinga generation. Kyova olaba space baagireka. Olutuukira mu 2017 Lukwago yali yakula nga yatuuka dda, Mpuuga nga yatuuka dda, Bwaga Kivumbi nga yatuuka. Okiwulidde ani omulala awo ne Ssemujju ne Sseggona. Ssemujju Sseggona baali wansiko Katini, kasiba nti baali wansiko Katini, naye Lukwago Mpuuga kugatta Katikkiro kennyini waliko olwaleero Charles Peter Mayiga ani omulala baali batuuse nga balina kutekinga space against Dr. Besigye tuzimbe bupya ne batya nga batya Dr. Besigye nga balowooza akyaliko. Kati Kyagulanyi agenda okuimajinga nga space weeri kutegula buteguzi nga weeri ne bagitwala bwe bati. Ne bagitwala bwe batyo. So Dr. Besigye nina bengenda okwogerako nabo ba players ab'enjawulo bemanyi tulabe ensonga engeri gyeddamu okutinta wano. Otherwise bwe tugireka n'etambula bwetyo tajja kuvaayo. Political parties ziri ku opposition ziba comfortable n'ekiriwo kati Dr. Besigye
political parties ekisooka nafu tewaliwo political party erina busobozi buteeka gavumenti ku nninga. Endulu ya press conference tekola. Linda ko tumalirize. Naye tumalirize njabise musebo mukulu. Ano liteka tumalirize. Nsonga Dr. Besigye ngeri ja solvamu. Esooka ya buntu. Banaddiini b'omu kigezi kujja kutula na jjajja mu by'obuntu. Si ya kujja mu kooti nga luli. Si ya kwekalakasa ab'ekigezi. Okwekalakasa is another option. Naye esooka ya buntu. Ne bagamba jjajja okubuulire nti ye omusajja kale yali agala obigula tukitegedde nti ye naye musajja wo ng'abalala bonna bozo bakola ki obabeereramu mute tuswala eyo option yesooka kubanga eri mu Western Uganda wali abantu jjajja baawulira abatakataka abo bujja n'emigo gyabwoeboogera olunyankole n'olunyarwanda n'asimulukuka. Option ey'okubiri eri political nga lutaddewo political pressure ng'ebibiina ebikola ki ebivuganya that is kwekalakaasa. Bwetuba tetukisobola ekyo nze by'amateeka saagambako nti amateeka gayinza okuta Dr. Besigye. Amateeka tegasobola. Kubanga ensonga ya byabufuzi alina kuteebwa mu ngeri ya byabufuzi si amateeka. Ibana bamuliko nganda babakakanya nnyo naddala mukyala we. Bo balaga nti balina kulwanira mu mateeka. Anti amateeka is part of politics. Amateeka is part of politics. Naye nze ndika muri municipality kyekisooka. Siri ku planning desk ya timu eyo eya Dr. Besigye. Kibana abasazeewo kyonna tujja kuwuliriza ekyo. Naye nga sikina aka idea mu kiseera kino. Ideas generally wadde zeze bbiri. We baba tebali kweza ebbiri tulinde Katonda lwalinyula jjajja. Dokita lwanaavaayo. Kale tweyanza nnyo Jeno Bijirwa ndowooza tukome wano. Yes sir. Tukomye wano olunaku olwaliro ne Jeno Bijirwa Moses tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakumira mpeera.